Oluvannyuma lw'abaludde oluvuganya gavumenti okulemera okutuuka ku nzikiziganya okusimbawo omuntu omukulu okupindapinda Bugiri wabalukawo okweyogera ebisongovu wakati w'abalemabufuzi abali emabega wa Asuman Basalirwa ssaako ne banna FDC abali emabega wa Eunice Namatende. Mu lukuŋŋaana lwamu abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo olwakuba ku Lwokuna mu Kampala bagezaako okukakkanya embeera y'okusojjagana erabika ng'esajjuse. Okuvuma omuntu yenna kikome, obutakaanya si bulabe. Tulinga ng'abasibe mu kkomera ate nga baasibirwa bwereere. Kyokka ne wabaawo akalulu k'okulonda katikkiro w'ekkomera ne mwekubira okwo ebikonde. Ekifo ky'okugamba nti lwaki tetukwata omusajja ono yatusiba tumulijje tumuggyeko ebisumuluzo twesumulule tugende ewaffe. Ng'eyita mu mwogezi wayo Abdunnoor Kyamundo, Jema yavaayo n'erangirira abakulembeze b'oludda oluvuganya obunanfusi. Bwe bajja e Kampala ne batandika okwekoza nti baagala kandideeti omu ow'opposition ebyo bapuleyinga camera politics. Wabula tasobodde okubeerako n'Asuman Basalirwa eyeesimbyewo e Bugiri ku tiketi ya Jema ku bigenda mu maaso. Naye abakulembeze ku njuyi zonna tulage obuvunaanyizibwa, tulage obukulembeze bwaffe, twewale ebigambo ebivoola sayidi yonna, ebigambo ebivuma, ebigambo ebijerega, ebikolwa ebiyisaamu amaaso ku sayidi zonna, kuba tebigenda kutuyamba ate bitujja ku mulamwa. Ono gwe tusanze ku ofiisi y'ekibiina kya Jema Mengo ategeeza nga bwe kimunnyamiza okulaba nga abuludde oluvuganya abandi badde nga beegatta okulwanyisa NRM ate nga balumaŋŋana. Nti ebbanga lye tunaamala nga tweyolekeza ebigambo tugenda kuva ku mulamwa. Ananyeza nnyo n'abagudde olutawo ku Dr. Kizza Besigye okwogerera munnakibiina munne Eunice Namatende. Amaloboozi agagezaako okunenya n'okuvumirira Dr. Besigye oba Honorable Kyagulanyi ku bakandidate be bawagira e Bugiri, amaloboozi ago makyamu. Asuman Basalirwa omubuuzizza oba awulira nga aliiriddwamu olukwe ekibiina kya FDC. Tewali alidde mu Basalirwa lukwe, taliyo. Olwokaano olw'okujuza ekifo ky'omubaka wa munisipali y'e Bugiri lulimu abantu 5 wabula ng'embeera nnyi eri wakati wa munnakibiina kya Jema Asuman Basalirwa ssaako ne munnakibiina kya FDC Eunice Namatende. Ivan Chimuli Kigozi, NTV ku Sawemo.